Ebyokwerinda nate binywezeddwa nga kkooti y'amagye etandika okuwulira omusango oguvunaanibwa munnamagye Lance Corporal Herbert Rwakihembo agambibwa okutta abantu 3 n'alimya n'omulala omu. Olwaleero omusajja agambibwa okuba nti yali asigudde omukazi we alabiseeko mu kkooti okumulumiriza nga bwe yatta muganzi we wamu n'emikwano gye ebiri. Bava wala Saazi Ali omuvuzi wa bodaboda yazze okulumiriza Rwakihembo nga bw'alina ye ayagala okumutta. Oluvanyuma abantu bamutabukidde era kkooti n'etabuka ng'abantu bamulangira obujoozi n'okwonoona amaka ga munne obamala okukizuula nti yali tali mu ggwanga. Kugaana kuwa bujulizi eri ng'ate yaliko obuzibu oli omusajja atasaana kuba mu kkooti. Omujulizi omulala abadde Sseninde Ashraf omwana w'essomero era naye n'alumiriza nga bwe yalaba Rwakihembo ng'akuba nnyina Nassolo Zaina Nnaalonga amasasi agaamuttirawo. Bwe yatuukawo ng'awo wali mukazi we. When he got at the place of his wife, he cocked his gun. What is the name of his wife? Fired a bullet. Kkooti egenda kuddamu okutuula yeyongera okwekenneenya obujulizi obuweereddwayo abantu bano. Lance Corporal oluvanyuma abantu bamusondedde ensimbi ez'okukozesa mu kkomera nga bamugamba nti omusango agenda guwuta buva. Mu kiseera kino aziddwayo Luzira nga ne kkooti bw'eyongera okwekenneenya obujulizi.